Abatuuze mu luka gw'Ekisengwe mu ggombolola y'e Kasambya mu disitulikiti y'e Gakomero bazina Gunteese oluvannyuma lw'enteekateeka ez'okubazimbira eddwaliro okwongerwamu amaanyi. Omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino guwoomeddwamu omutwe omubaka omukyalo w'ekitundu ekyo Robinah Nabbanja nga bategese n'omukolo gw'okusonderako ensimbi ez'okuzimba ogweteeko ne Sipiika Rebecca Yetwala Kadaga ng'eno agendeddeyo mu nnyonyi esamaliriza abatuuze abagiraba ng'ekyobulambuzi. Sipiika asinzidde wano n'ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza abantu okulya ssente y'omuwi w'omusolo kubanga naye ayita mu buzibu okugifuna. Abalya ssente zaffe ez'enguudo bazisesema juzi obwo busika mu nsanvu twaba tugande bamusesema. Waliwo abadde batabula amasi agatali malungi twabakuttemu obwala nabo kati bagenda kubita. Waliwo n'abalala abadde batwala omusenyu gwaffe ne bakola mu giraasi ne bakomawo ne bazitunda nga bagutwala bwerere twagombyemu obwala nabwo. Ye omubaka Nabbanja asiimye Sipiika olw'ekijjukizo ky'ennyonyi kyatutte mu kitundu kyabwe gy'agambye nti bangi ku bo baadde bagira beeyita mu bbanga. Sipiika omulamba abantu bonna bagezire kwerolera ennyonyi. Maama weebale kuleeta ennyonyi Kisenge, weebale maama ozoziyakyawo maama yaleeta endeke na muno buli kugenda alolera amadistrict agandi gayina unconditional grant esente eziri kuwerawo. Oluvannyuma Sipiika asimbye ejjinja akabonerako okutongoza eddwaliro lino ssaako n'okusimba omuti okunyikiza obutonde bw'ensi. Ate omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga yennyamidde olw'abantu abatuuse obulabe ku bannaabwe bw'atu n'asaasira Sofia Namutebi amanyiddwa nga Amafiina olwa Bammeja Muhammad Kigundu eyatemuddwa ku lw'omukago lwa Sabbiiti ewedde. Twagala okusaasira Amafiina olwa Mmeja waffe Kigundu eyakubiddwa amasasi. Mu bulamu bw'ensi muno buli omu yali agadde obulamu. Era mbasaba ne bwe tubanga ffe banne bafuze bali akunyiizizza nnyo mugambe bugambi nti nkusonyiye mu linnya lya Yesu. Bino byogeredde ku mukolo gw'okwebaza abalonzi n'okumukuliza amasasi agaakubwa emmotoka ye mu biseera eby'okunoonya akalulu ku luguudo lw'e Katosi. Omukolo gubadde ku kyalo Mpata esangibwa mu ggombolola y'Empata mu disitulikiti y'e Mukono nga gwetabyeko bannaddiini, abakungu ba gavumenti n'abantu ssekinnoomu. Abantu babuulidde omubaka Muyanja ennaku eri masomero ga gavumenti gye bagamba nti eyoza lumonde. Bamusabye atuusize eddoboozi lyabwe ewa minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Honorable Janet Museveni Kataha, amasomero tuli bubi naddala primary. Musa Kabogoza ne David Musika Lyankolo be bakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.